muliana wake uwe wakumeti sinze nze katta don't get it wrong Tashi Safina mweru nze nga nga kumanyi totera bikole ebyo yankwesiga kitufe we are with her yeah, so many colleagues of Arabics were there with her. She made us and we had fun. By the woman ya inepsa Safina kutumirako bebiga wabali kwa Jack Saidi babatali basiramu mutujukiranga ku mikolo wemba na my dad was a Muslim actually, so what happened? But I grew up as an Advent and born again. Mchala tabanda dini omwami wanga ajja kumpa ekikani dini so kate mukola them celebrating Eid celebrating Eid because me I was they do ewafe watata wange they do but me I grew up with my mom because I lost my dad when I was young lwacho ondetera okwetotola kama ntwaloze sagala dini we are here to give you so much news over the weekend Eid twabane show ya Soyi Soyi ya Rainman nakulabye ngolumbye ne mama nabade ne girl them beautiful I love her so much Carolina Ozita okay tuziriyako ne sente obwolumu tuziryanga nawe tuzikola kuzitereka Nega show yabadde te Jackson the show was good Saha came I think he's one of the most on board artists Saha kube simu ngoli ku set Saha byabebe kulusigenda byogirako oba bana abakuba kakasoba ayitamu bana mutawa yes it was a good show artists came in and yagize nalabye ku mutabani wa bebe kulu nga ageza kubamu myenno okuyimba yabaddawe wa DJ section nga ageza ku omwana oyo amanya okuyimba bamu amaloboza Matayo Zakayo nebagana video nebagana simanyi befudde time choka Saha obagunde wasaha yabikoze ndowooza sasa kuba president w'abantu mu kifo nawe nga mwetuli basonyiye sate omwana atamukuba okay but it was a good show generally ndowooza since we are from the Eid weekend was colored by Eid very katutandike nebingi byabadde mu Eid amota ina gye yalwanidde weekend ne basazaamu show bingi ne katusoke tutandike n'ebirungi tutandikire ku birungi tulabe ku Soyi Soyi nga batambuza show yawe you get a glimpse atabaddeyo olabe nga we yatambuza era nga Baba Oliver yabadde hosted ennyo omwana alaba comedy oh my god Baba Oliver agenze ayinza obbula ite wamulabye yezo bate wamulabye olaba ombuuza katoka tulabe byabadde ewuma Soyi Soyi Rainman and Maulana's show yeah musomesa
ndi wano olugogo olunaku olwaleero mbadde mperekeddeko ku Mawulana ne Lei show tebadde mbi era bwe maze okuperforminga njogeddeko n'abawagizi baffe ne mbasaba bajje ku Friday ne bandaga nti bajja kujja era ndi musanyufu ndi mugumu okusinziira ku kintu kye bandaze bwe mbagambye nti nja kubeera wano olugogo ng'ennaku z'omwezi 15 ye Friday ejja enteekateeka zo zaawedde dda kuba buli kimu kiryoke era ninze bulinzi bawagizi bange kulaba nga bajja basobole okulaba nga bafuna ate birungi biri mu kisenge biki naliko omufumbo nenkita kuba nafumbirwako omusajja ow'erinnya ennyo yalinga top scorer buli mwaka Masias Kaweesa naye kati nakita nkyanoonya ajja mu myaka gyange sinnamulaba naye bw'anaamufuna ajja mu myaka gyange weewaawo nja bategeeza nti wuuna jidde ddala tugenda kukola mbaga myaka kuva ku 6 okudda waggulu naye ng'alina ettaka nga teyina n'abaana bakulu takyayina ssuubi lya kuzaala kuba sidda muleeba njagala kulya buli bulamu njagala musajja wakucakala bucakazi mulage ku birungongo njagala mulage ebirungongo. Okay, that is Sengana Ntume. I love the fact that Bambi oyagala wamma bantu batakuswaza bamwesa kitiibwa. Sincho, that is beautiful for a woman, so I love that. Tachayagala. Katukusabira ofune wa mauta. Nese nantu machasolozala nimbe twandi batwagala azali. Asobola. Ali mu mini. Omukazi oyo ali sharp nya. Naye ali mu mini po. Mulimu omuntu ngo bwa sharp bwoliko. Yatuuka mu myaka gy'abakadde gy'entonde gitazali gy'abakyala. Umumanyi oyo. Senga wajjo oyazi mu bakafeero yaguliranga ko bakafeera amazzi papa olukafeero nga yaliko nga kekanyaba akalungi